Abatuuze b'e Kiryammuli mu ggombolola y'Egombe Ssaabagabo mu Wakiso District babuganye essanyu ne basaala wamu n'okukuba amataali olw'okufuna nayikondo mu kitundu kyabwe. Kino kiddiridde ab'ekitongole kya Sana Foundation okulambula ekitundu kino ne basanga nga kiri mu mbeera mbi mu ngeri y'okufunamu amazzi ne basalawo okubazimbira nayikondo ewezezza ey'omwenda mu disitulikiti eno. Omukolo gw'okutongoza nayikondo eno gubadde mu maka ga Sheikh Abdul Kadir Lukwago eyawadde ettaka okwasimiddwa nayikondo eno era nga kwakuzimbibwako n'essomero. Essomero baatusuubiza nti oluvannyuma lwa Bwahoro tujja kubazimbira essomero, tujja kusooka tubazimbire Nazare ya Lwomuzinnya era kaakati. Omukolo gwasoose na kusaala omwo abadde okubuulira n'okusomesa ku kuwaayo ebirungi ng'abantu bakyali balamu kibasobozesa okufuna ebirungi mu maaso ga Mukama nga bavudde mu bulamu bw'ensi eno. برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا يا رب العالمين اللهم زدنا ولا تنقصنا يا الله. Oluvannyuma abazungu abawomye omutwe mu kusima amazzi gano batongozza nayikondo wakati mu ndulu n'amataali. Abatuuze basiminya ab'ekitongole kya Sana Foundation okubawa nayikondo eno bakira bo gye bayita oluzzi nga bagamba nti bawonyezza amazzi ge babadde bagabana n'ebisolo. Oluzzi luno namba 9 balusimye Kiryammuli gakalira gaggwamu kaakati n'olumu nga bidiba ne musana ate ne gasiibwa. Mathias Sebwato yakusakidde ggwe lino ku Bakubye TV.